sobola bikulaga kati kyesobodde okulagako ye Samoni. Samoni ngirabye egamba nti mwalina contract ya katadde kamu. Oluyimba olumu kuwulirizaamu kibeera nti olwange condition kiri nti owuliriza weeks 2 za kuwuliriza, then 2 months olina okubeera nga omazeeyo sente. bw'oba tomazeeyo diiru eba ekoze ki, eba eyiise. So 2 weeks kuwuliriza, okitegeera 2 weeks kuwuliriza, then myezi 2 oba olina okuba nga omaze okukiryalinga you are going to take the, if you don't respond that means contract eba ekoze ki. Musamoni gye ndabye waliwo oba wanise $50 million. Nandi kati Samoni ogisomye bulungi. Yes, ngisomye bulungi. Okitegeera. Naye abantu abatagisomye banyumire. Sigenda nzegera gipublishing. Sobola kusoma Samoni n'engisoma wano. Ekitegeera biri byaki. Naye lwaki temutuula ng'abaluganda abali bakozeeko mwenna? Kyokora baze kankugamba lwaki kati kankubuza ekibuzo wamachali wano. Lwaki ogamba nti ogenda kukozesa ssente mu kooti era ng'ogamba nti tulina okubeera ne ssente ezimala mu kooti. Kooti ya competing ani asinga ssente oba kooti ya mazima. Okitegeera lwaki ssente zoyagala okukozesa mu kooti tozisasula abantu abakubanja kubanga is about you didn't pay. Kiba kitegeeza nti gw'olwanyisa abantu okuba nti tebalinako kye beekolera. Okitegeera lwaki ogamba nti ngenda kukozesa ssente mu kooti ng'ate issue eri nti tewasasula. Ssente ezo zoyagala okukozesa mu kooti lwaki siziwakozesa okusasula bifo nga tunagenda mu kooti ng'ate bakugamba. Kati ensonga zonna ziri mu kooti. Byetwolekedde because kati ye akyagezaako okuba nti nze nina ssente kati sebo kati buladi kati kankulabe kiba kitegeeza nti naye bw'osanga omukulu oyo noba ng'olina ekintu ky'omuwadde nga tolina ssente kiba kigendedde bwereere. Era abantu abali eyo bonna bawulira bw'oba omwambaza bw'oba omugulira gwe ekyoba omanya nti akusinga ssente bw'akuwa ekintu kyo agenda ku poliisi akozese ssente nga bw'agamba oba mu kooti akusinge. Singa byonna ebinaava mu kooti ebinaavaayo singa omusingo bayina akusinga onaasigala muddamu mukolagana bizinesi. Kati kankuwulire okolagana abantu bakolagana naye ate mulimu abatakolagana. Kati nze ku nkwasaganya y'omukulu ebigeri esisobola kuddamu kukolagana naye ekyo nkikugulu kubanga omuntu agezaako okutta talenti ate nga bw'oli talenti nawe olina muganda wo olina mukwano gwajja okula nga ayagala kubeera muyimbi naye ayagala bw'aba ng'akoze ekintu ensi nemuliorganizinga nemuliwaadinga for that work ng'ate si kumussa bussa wansi. Ekitegeera lwaki olwana nnyo ng'okimanyi nti you didn't pay, you don't own the rights. Kyekikulu kati saawa zino tuli mu copyright Uganda. Abayimbi ab'amaanyi be balina okuba nti batereza copyright eterere mu Uganda. Naye kati ate abayimbi ab'amaanyi abalina okukola ku copyright liro naye banga abantu bagifunamu ate be bagimenyawo. Ekitegeera so kati copyright enaakola kati saawa zino ffe tulina okuvaayo ne tulwanirira then